mwena mukirabye ensonga yaffe efaanaganako n'ensonga ya kansa ewedde twagala report kuva mu City Executive Committee ey'ebisasiro ebiri mu kibuga. Kasasiro ayitiridde buli wamu wonna mu kibuga. Twabadde tuyise n'abaana abakwatagana be twaba contracts okujja okuyola kasasiro bajja batubule challenges buzibu ki bwe basanze bakyasobola kujja kasasiro mu bantu naye nga mulabye bazze ne babagaana ne babagamba mukole eki muddeyo baba ino obuvunaanyizibwa naye ensonga yaffe esigala eri emu. Kanso lwe lukiiko olukulu olusembayo mu kibuga Kampala olukulembera ekibuga Kampala era lwe luteekawo ebiragiro ebisemba oba enkola esembayo egobererwa buli muntu yenna abalala ne bakola ki ne bagigoberera. So twasaba SEC ti olunaku lwaleero okuva lulinga 10 we twatuula mujje mutuwe ripooti ku kasasiro yebadde ensonga ntono nnyo. Wabatuuse wano omuntu bw'akola omusango mu kanso banno ne basanga tebamatidde bakugamba weetonde oba bakuwa ekibonerezo kyonna tusabye SEC tegenda munakola kintu kyonna mwatutuuza mu kanso ne muganda okuleeta ripooti mutwetondere nga kanso ne tusalawo ekyo. Bannange ekiragiro kya kanso kiba kiragiro kya kanso oba mukyogedde mu Saga oba kiba kiragiro tetusobola kukola kukikola ki kukizza bbali ate nga SEC omulimu gwakyo kuteekesa mu nkola ebiragiro ebyo tubasaba nti kintu kitono nnyo nyonnyola lwaki mwatuwa report tugende mu maaso ne bagamba tetugenda kwetonda. So twali tusobola kweyongerayo nga kanso kugenda mu maaso kufuna report gye bayina nga ne minisita yennyini avunaanyizibwa ku nsonga kubanga kye bakoze batusindikidde ba minisita ba NUP ne bajjawo abaabo aba FDC Lord Mayor najjawo ababe. So bano bajja ffe tufaafagane nabo naye regardless oba ali mu NUP naye ng'okola kikyamu ne bwembanze banteeke ku musalaba oba okola kikyamu kisigala kikyamu tubagamba temunagenda mu maaso mwetonde bagaanye. Naye ate babadde batuleetedde abagenda okutukuba kuba babadde bagala kubba omuggo ogwo gwe mulaba ogw'obuyinza babadde bagwagala gutwala go babadde banonye then ne balina n'obukyala awo bugenda okutuvuma ekyennaku obw'essanyu nti abakazi bonna abazze okunvuma bonna mbamanyi era buli omusobola omugamba nti oyo azze kunvuma ebazze okunvuma deputy speaker wange ng'agezaako okulwanirira obuyinza bwaffe ne bakuba kansala wange bakansalazi babakubidde ddala. So kibadde kyannaku nnyo tukivumira ne se kuvumirira kino kikyamu ono politics twamuyitako dda yenna mulimu bemanyi bulungi nnyo naye njagala mubagambe nga bategedde mawulire gano nti oyo politics twamuyitako dda nga kansa tugenda kutiisibwa na nsonga yonna nga bwe tulwanirira abatembeeyi ne batusiba ne tulwanirira abeera ku nguudo ne tubabeezaawo ne tulwanirira contracts z'enguudo nga ffenna twegasse tubanja report ne tubeerawo njagala mumbulire bannamawulire ki ekiganyiseeko tuwa report eyo nga twali tulwanirira enguudo baavaayo ki ekirimu ekyekusike. It is kasasiro yatta abantu kyeki twagala kutegeera ki ekigenda maaso tukola eki what do we do. So tusazeewo tetusobola genda maaso paka nga SEC imaze okutwetondera ekyokubiri. I see something that was organized through the SEC to continue this organized council. Madam Speaker, at the moment where we are, we can't proceed with such disorganization. Madam Speaker, the SEC has declined from the resolutions of this council, and that is to apologize why we didn't attend the second session last time. Madam Speaker, we ruled and the council also decided that we cannot go ahead without them apologizing. My plea here is that we do away with SEC and find a way forward as council to see how we are going to move. It's a good object behind that is actually pressing the people outside agira bulungi nnyo nti nno ne SEC ina kulipotinga ku kanso bwepone wa minister kakati gwate kugamba ku apologizing ate lwaki to apologizinga tunategeera tutya ntino nebyoleese mu report byebye ebituufu. So kati embeera eyo ebaddewo kyovola bawabaddewo eyo rakasi naye nze nja kugamba aba councillors bongere okubanga bagumu ku nsonga ze bakkiririzamu kubanga batumibwa
abantu eyo era twatumibwa abantu okubakiikirira era tugenda kuyimirira kweza ensonga noseeka ekola ensobi n'omwami fenna tusobola okukola ensobi naye twetonda ne Lukwago asobola okukola ensobi naye bakola ensobi aveeyo agambe nti nno amusore era tusobole okumuvinga. Linnya kansala Semuli Daniel wano ku lukiiko olukulu olw'authority ekiikirira abantu b'Endeeba ne Lubaga. Naye ekibaddewo olwaleero council ene ya solid waste management nga item ebadde ku order paper olwaleero si kyekiyinza okugamba nti nno kirungi naye ate tetuyinza kugamba nti nno tukyagala naye ate ebintu ebimu birina okubeerawo kubanga wabeerawo abo ababipulaninze mu bumpimpi wabeerawo council zibadde zituula bulijjo naye nga zibeera frustrated nti tubadde tusaba reports naddala okuva mu SEC nga report ezo tezijja. Kakati olwaleero report bwezze ne tugamba abataaliwo oluli council okusobola obutatuula ng'ate eno ssente z'omusolo bwe zigenda ne tugamba apologizinge kubanga ssente z'omusolo zigenda SEC erina okuba ng'ereeta report SEC ekulembera mwami Lukwago erina okuba ng'etuwa reports tezijja ate twebuuza mutubulire ensonga lwaki report tezijja council zine zituula ne zifulopinga kati ntugamba abantu baapologizinge kweyo ensonga kuba tebabadde na nsonga nambulukufu gye bagamba council lwaki reports zibadde tezijja naddala ku item eya solid waste management. Kakati ekyo kivuddeko embeererezi n'okulaba nti nno omuntu ayimirira n'agamba nti nno council sijja ku apologizinga nga tawadde na nsonga ntuufu lwaki tajja ku apologizinga. Kakati ffe ne tugamba nti nedda nga tetunnabagenda wala sooka council togirespectinga kubanga council ye supreme body. Madam Speaker, I believe those years they had their period and those people worked to their best. But because of this constant politicking at the end of the term, it makes all the councillors down and for them they stand alone. So Madam Speaker, on this note, I believe we shall not get the best out of the executives who are around, Madam Speaker. And Madam Speaker, if you look in this August House and you look in the exec and you see if we are so observant, or the Lord Mayor is not present, the FDC state members are not present, so we are fighting with our own. Madam Speaker, there is a saying in Uganda, Tenjo Poezirwanira, remember, Madam Speaker, this is the time to fight for our people. And right now, we don't have a report, and we don't know. Actually, when you observe, I was so observant during the time when Mr. Minister was saying, I will not say sorry. Only 5 letters words. He said, I will not say sorry, and the guy who started the fight started clapping. Meaning, that guy, if you were observant, Madam Speaker, that guy moved out of the house. Maybe he got the answer from somebody and came back and brought and told some guy again, if there is cameras here, and brought a note to the minister. This is not allegation. Our citizens just here. So, Madam Speaker, our own, they have a post behind them. Madam Speaker, I'm still. Madam Speaker, we are fighting a battle we don't know. Madam Speaker, we respect this council. And Madam Speaker, if these people are not, if there is no force, let them tell us the reasons. I stand with the Deputy Speaker that these people are not saying, they will not say sorry because they don't feel it. They also feel the pain of Ugandans, but because there is a cause behind them. So, Madam Speaker, I stand to say that if they are not saying sorry, we shall not. I stand to move a motion that if they are not saying sorry, we shall not go with their report, because that means it's all the information is not true, Madam Speaker.
unless otherwise, but I submit, Madam Speaker. Tuba tukirabye bulungi nti SEC eganye under the Lord Mayor baganye okwetonda. Ffe kye tubadde tusaba kyokka betonde then badeliberating a report. So ne tukuba ebituli mu report gye batuleetedde. Tyolaba baganye okwetonda. Ate kisinze okutuluma abantu be baleese okubeera nga bakola effujjo mu kanso. Weewaawo we tukirabidde kibasoose oli wagambye minisita wagambye butajja kwetonda ne bakuba engalo ekitakkirizibwa mu mateeka agafuga kanso. Ekitegeeza nti yabadde bakiplaninze tebajja kwetonda tebajja deliberatinga. Tewali nsonga lwaki tebatuwa report. Ffe twetaaga report. Tewali nsonga lwaki babeera nga bali mu mbeera bwe zityo. Ndowooza era tubawulira. Byabufuzi mu nsonga eno. Lord Mayor alesa abayaaye be batukubire mu kanso because aganye okupresentinga report. We want that report. Ati waseeka badde eriko screens